Omukulu muwe zawedde otusabira Uganda mwe jamu omukono omukulu omwoche oli mu federation omukulu mwoche ze wano president va kwebyo bana mucheko kamera omuziki mwe mugukubirani Africa Monday yamuwanikirani emikono gyanduwanikirani show time yo era ku Dominion TV wajeni ku program the rhythm ya man preacher man ra. It's Kiganda on the beat. Bagenda kugezaako buli kye basobola birigana. Bagenda kufuba nnyo kuwagala obusale buli ngoma. Ensana libakuba omugongo naye gwe toliswala. Baliyimiriza enjuba, baliragiriza enkuba, baliwagala ebijambiya. Ekire kya Mukama kirikuba waggulu tebirituuka. Balisaasaana, ebigere birikoowa, amaanyi galifumuuka, emitima giritendewalirwa. Eriiso lye lindaba, omukwano gwe gunvuga. 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 Omukwano gwo nawulira buliruli bwe bakufumita amafumu munda. Wakikola ku lwange kono okuziyirako n'okuzirika. Ne bwe nnebeera mu katebe olinsika nzina amateera. Ndi mabega wanga boyo, ndi mu maaso ga ngaloyo. Ne bwe luliba lwazi oli lusonga mu luli betenteka. Mumunye yaliso ly'omwentuula, wansi w'ebiwawa by'owembeera. Ekigambo ky'oyogera kyenfuuka. You never let me down, I'll never let you down. You never let me down, eriiso lye lindaba, omukwano gwe gunvuga. Omukwano gwe, omukwano gwe, eriiso lye lindaba, eriiso lye, eriiso lye, omukwano gwe gunvuga. Eriiso lye lindaba, Fiya wawe, omukwano gwe gunvuga. fiya wawe. Eriiso lye lindaba, bula waabwe, omukwano gwe gunvuga. Omukwano gwa Yesu. Eriiso lye lindaba, You never let me, you never let me, I'll never let you down. You never let me down, I'll never let you down. Wabale kwekumira omulabi waffe omulungi owa Dominion Television nga bulijjo tuba tukomyewo n'olugambo lwaffe olukwata ku ba gospel artists. Kiki kyoyagala omanya ku gospel artists wo? Ki ekyatuseewo? Local and international, by the way. Yeah, byonna tuba tubikuleetedde. Gwe kyolina okukola kimu kwekumira ku mutimbagano gwa TV yaffe n'enganzi. Subscribe, like, comment, Share. mu bantu nga 10 tulina promotion yaffe egenda mu maaso. Ojja kulaba tojja kwejjusa kyogenda funamu.
twagambye tugaba MBs kati twazirinyisiza twavudde dda ku GBM kati tugaba GB baziri 2 ozimanyi obuzito obubaawo ku mukutu gonna wera naika buli kimu tugenda kuwa datawo ate nga tulina obukakafu obulaga nti yeggwe muntu wennyini eyakoze ekintu as long as the screenshot notuweereza fenga data onaffe tumusiika n'ebyuma byaffe bikalimagezi biba bitulaga nti ddala ye muntu omutuufu eyakoze ekintu bayaaye naye no naffe nga ebyuma byajja mwagatu bikulaga nti ono muyayeyayo no kifeesi ate naffe bakifeesi tuba nabo naffe tukwidde wali katwe ya katikolemuko katini bwe tuti tugenda batukomawo. mukulikeyo abalabi baffe abalungi abatulaba era nga temwerabira batekamu ensimbi beba Myra waliku ku Nasa Road basange ku kizimbe Zebra House osobola bafuna ku namba z'essimu 0779 11 bakola ebintu nga bino oyagala branding nga saati oyagala z'abaana z'amasomero bakola embroidery bakuterako enamba oyina mujozi family branding buli kimu bakikola ne kano ka America bane bakataddeko ya bakolera obuntu nga buneeno oyagala flag eya Uganda eya America ensi zonna bazikola positive werabira ne yatambaza Sherry Shafa Beauty Salon atunda akola enviri atunda engoye era yakozeko omukyalo ono ndoza wamune Mytix banaye bakola babiri don't forget bakyala n'abambi byonna babikola ya kati no leero twaze naki nkunyumiza ki nga tugenda ku kivulu kyabadde ewa Bishop Kiganda David kino kye bayise simaye ekiyiribbe mwana gwe ekyo ekya LGB biki ebyo byabisiyaga nawulira mbu simaye kujjawo bisiyaga munnange nno ekivuute kyabasaze nga omanyi ebintu by'abalokole bino abantu batera bigendamu amafuta obala kuba kyadde kyabwere amafuta babadde wa musuba yagenzeyo nti wa mafuta ngamba musuba yabaliyeko amafuta negabajjayo eka ekivuga kyekyabasaze bayodde omudidi nze bujo manyi abantu bagera mu byakwepica bino anti waliwo kino okwepica bino simanyanga bayiseeko dda nemnaye tekyasaze tekyabantu bazze egamanyi ga Yesu ebyo byakola tebetaaga koodi ebintu bya Yesu mwana tugwe just fukamira bufukamizi omugambe nti byonna mbikwasiza oyo mwami ekimu ekyo ekiyiribbe ekyogera ku homosexuality mwe twalabidde abayimbi abamu aba gospel batukubye emigere batya nno emigere nga bagitusama nti nga ebibuzo bye tubabuuza bagamba bo tebabitegeera era omukyalo omu Betty Mwanguzi yagambye bye bikyebwe bemwogerako nze nga sibitegeera
kwagamba mwana tu n'atukuba omugere guli eri omuzibu nga nno boogera ku ki kino ekibiina ekya Uganda National Musicians Federation ekyo mwana tu wasoma ekibiina ekyo nga kye boogera kanti Levikson yagenze okujja ku kivulu kakyotegeeza Levikson ye mu bayimbi ba gospel ye ekivulu akibayinga manga nkutidde yazze n'enkofiira gy'ayambadde afunamu atya ng'eriko akagambo nti Uganda National Federation ng'akisusiza Levikson yalaze nti akipromotinze mwana tu kati bano abagambye mbu bo tebabitegeera simanyi mwe mwabadde nno omuyimbi ono mami waffe omulungi mami Kathe Mirembe ne mami Muwanguzi nga bagamba bo tebabitegeera ye mami Kathe yatugambye bwekiba kiyamba go forward ye yagambye tugende nakyo maaso talina buzibu kati no katubikuwe mbujivu bwaffe anti bakifeesi babaddeyo nabako binyomere byombuza sibimanyi naddala we biba byabuweereza kuweereza kiki soko binnyonnyole nze byoŋŋamba okuŋŋamba bipya ng'ekulirwani edikenzo nenkubuuza mu eyo federation ya gosipo Levikson oyo ateeka okuba nga yalina ansi etukuze beti muwangu ne byoŋŋamba mpulira bipya edikenzo muwulira simulaba nkumbuliwo naye edikenzo byayimba byanjawulo ku byennyimba byagoba byanjawulo ku byengoba kakati simanyi bwe tukwataganira naye nja kusooka neebuuzeeko ku abo boŋŋambe mbu baliyo ba Levikson mbadde naye awo njagala abinnyonnyolemu kumbitegere kubanga ndooza ekibuuzo kize ku muntu nga tabimanyi mikwano gyange abadominion TV mwenna mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era mbaagala nnyo mwebale kubeera ku Dominion TV nami webale tuyimbira nyimba music industry okiraba otya mu kino emyaka nga ekayana zitandise okujja kyange kyono afe abalokole tetuyina nkayana kubanga era bwe twali tutandika okuweereza tetwasooka nkayana Katonda yatulondayo bulungi n'atugamba bulijjangu omupeereze era n'atuwa buli omu obuweereza obw'enjawulo so kasotegeera ekifo woyina okubeera ne woyina okuyimirira tosobola kubeera mu kukayana kati abakayana simanyi be bakayana mami nga tetunnabalabako kati nga kwomu tetunakulalako mu federation empya tebaleese eyabayimbi sinabitegeera we nabitegeera nja kugenda mami ekya copyright n'okyogerako kimomi kya copyright bwe kiba kiyamba bakireeti naye bwe bate bakiyamba kigira tusigalayo mwana mulenzi Lanek ate teyafukamidde ne yeetonda nga yeetonderani ojjukira biri ebyaliwo alyoka agambe copyright bye baalimu n'omusumba Kiganda nga musumba Kiganda agamba copyright teyina kubeera ku nnyimba z'aba gospel artists mubo bayimba lwa Katonda anti mune Katonda yasasula nga obimanyi yatugabirira yasalawo yimba yasalawo okoleki kati munnange mwana mulenzi yavuddeyo ku bino ebyagenze kusacula music Spice Karokasita anti okusinziira obusente bwe bafunye kunyumiza ki ng'agenda abagamba ng'afukamira ku mavivi yeetonda taata agamba nze munnaye bansonyiwe saamanya olwo nno amaze okutegeera amazima nti obusente bwakkekwa buno obwa Uganda 2,000 3,000 mbwate kati olwofe abayimbi abato gyonna Spice gyayimbidde olemu ekyo naawe okirabe ate pasita we yabadde mutuufu bayimbire Katonda mwana tu osanga munnaye anaagabirira kuba ye waagamba nti libeere 10 liba 10 kituufu mwana tu omwana mulenzi ng'afukamiranga yeetonda ng'agamba nze bansonyiwe nze nali simanyi byenjogera ndabika nali nayiseeko nga nabivuddeko dda olabi waffe omulungi kifeesi waffe yabaddeyo mu kiyiri byonna akala bikutuuseeko lwaki batulikutola mu bujjuvu waliwo olugero nayize ndi mu kyoli naye waliwo olugero lugamba nti amaaso gaki eriiso ly'omukulu abaddugala bewala kakati emyaka ng'ebiri mabega Bishop David Kiganda yagolokoka eri UPRS
naye ate nz'omu bayimirira ate nenvuganya ne bishop neŋŋamba nti fetwetaaga UPRS oba okitegeera naye ate wayisewo emyaka ng'ebiri tutegeredde amazima bishop yali mutuufu era nateera ku makya nenkwata omuzindaalo osobola okukebera ku YouTube mwabatera okulaba TV musobola okumanya nti nakuba omulanga neŋŋamba ba UPRS mwagala nswale mu maaso ga bishopu naye kati bwe weewuulya omuyimbi nga Spice Diana ayimbidde emyaka 5 oba egisukka mu 5 omuwootya emitwalo 3 mazima ddala UPRS kyekola kituufu Kalokasita ayimbidde emyaka mingi omuwootya emitwalo 210 kati olwo aba gospel banaabawa sente meka so n'olwekyo njagala kutegeeza buli muyimbi wa gospel ampulira ku KTV ampulira ku Kingdom Radio andaba essaawa zino tuweereze Mukama yalina empeera yaffe era ajja kutematema ekkubo ery'omukisa era nfukamira ku maviiri gange President Lanek President w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda nga neetondera Bishop David Kiganda kusaba muzeeyi taata omusonyiwe mwabatamanya batanda banganako Bishop David Kiganda ye musajja eyasooka okumpa crusade n'ennyimba wali ku Nakivubo Blue mutabani we Junior Kiganda ye yasookanga okumpa engoye namunange sirina ngoye zempeereza nazo ku kituuti naye nga ntwala gyatereka engoye ze Mwana tutewerabira okusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Dominion TV like comment nze nagambye gwamanyi Mukama yalimanya kyalimpa ojja twebaza ng'ofunyeemu kyosinga okwagala nti ogenda savinga tugaba GB wano jukira kali akakutuka emusinga okwagala nako kwe tuli kali twavudde mwana tukujibyemu omanyi GB ezebbiri kyezikola bwetula bajjukiza mubeerawo ne mukaba buddata tugaba mwana mu kivulu kyekimu omukulu Lanek president ono president w'abagospel ffe twagambye munnaye tulina okukozesa ogwo omukisa okumanya lwaki yafukamidde lwaki kubamu akafaananyi ng'omukulembeze w'eggwanga afukamidde ate nkuze siraba Museveni ng'afukamidira omuntu yenna kati kubamu akafaananyi ako afukamidde yeetondako ffe bannange pulezidenti waffe wa gospel ekikufukamizza eri omusajja wa Katonda kyekyaki oba abadde ayagala mafuta mwanatu ebigambo bye yatugambye yagambye mbwe ekisinza okumufukamiza okwetonda teyamanya naye ate kye nakulamanyi obutamanya tebukugisaako musango ewa Katonda mwanatu ng'agamba nti ekyamubagudde okufukamira yeetonde era agambe nti ye bye yali ayogera yali tabitegeera lwa Satura music ono anti Spice akasente kamukubye enchukwe n'agamba nze kana akasente nedda bye nayogera kanzireyo nfukamire neetondera omusajja wa Katonda anteekeko amafuta yazze n'atugamba mbwa akasente katono bulala mbwa eri ebbanga Spice lyayimbidde Kalokasita terasobola muwezo sente nawe olaba kirabe Pastor Kiganda ye okusonyezebwa olwofefefe abayimbi abatandika eno tukole tutya tufune bibiri omubaba kinusu tufune mfudde nzimu mwana tuno koko ye kanzike ku ttaka osanga banjiweko amafuta ne copyright ayinza omwerabira wenjogerera mwana tunga abivaako ng'agamba nze munaye nsaba kunsonyiwa ng'afukamya musajja atunga yeetonda era katukuwa omukulu Lanek be yagambye Kama yebazibwe mwe n'abandaba ku Dominion TV amanya n'eddoboozi President Lanek President w'abayimbi ba gospel mu ggwanga lya Uganda ate nga nze nkiikirira abayimbi ba gospel n'abayimba ennyimba ez'eddiini mu UMA Uganda Musician Association. Ekindekedde okwetonda UPRS tebadde fair. Reason lwaki tebadde fair is bw'otunuulira ssente ze bawadde Spice Diana, one of the top female artists betulina mu ggwanga lya Uganda. Ssente ze bawadde Kalokasita emitwalo 2 mu something, Spice Diana emitwalo 3 mu something. Otandika okweraliikirira n'oweebuuza nti kati omuyimbi nga Lena Price, omuyimbi nga Justin Nabosa, omuyimbi nga
Gabi ntate ye banamuwa mmeka nusu 5 nusu 10 obokitegera because otunula abayimbi nga Spice Diana, she's a top artist obokitegera buli media ezanya nyimba ze, she's one of the artists abali ku top red card obokitegera. Yeah, so nze kyenasaze okukola kwetondera Bishop David Kiganda because namulwanyisa nnyo ku kintu kino because yali against UPRS nga mugamba nti nedda obokitegera abayimbi balina ofuna sente, abayimbi balina osasula mayumba, kuweerera baana baabwe, kulya, kuddayo mu studio na bintu bwe bityo. Naye natuuse nendaba nga omuyimbi nga Katonda amuwadde omukisa obokitegera, omuyimbi nga atuulidde obuweereza Mukama n'amuwa omukisa. Bayibuli tugamba nti seek thee my kingdom and all these things shall be added unto you. Ekyo kikulaga nti bw'oweereza Mukama ebiseera bye eby'oluvannyuma bijja kuba birungi. So Bishop David Kiganda yali mutuufu. That is why ngamba abayimbi nti ffenna tusobola okusobya kuba ku nsi tekuli mutuukirivu okitegeera. So okubalagira mugende eri nga temulina kye mugenda kujjayo nnyo bambi munsonyiwe ya tudde eno tuweereze Mukama. Mukama yali tuwa empeera. byonna abikola nawe tomanyi nange simanyi naye mwana tu Yesu abikola. Kyetwagala okujjukiza nti teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, follow, like, comment. Ze nagambye tojja kwejjusa GB twavudde dda kweji twalibanga basama si basama basama video zimanyi omalako omwezi mulamba anti ng'oli oti bw'olaba ki ekiri ku Dominion ki ekiri eno buli kaseera oba otukeberako n'omanya ki ekigenda mu maaso. era teweerabira batteekamu ensimbi bali ba Myra Graphics tusangibwa wali eri ku Zebra House ku Nasa Road. Tukola bino branding, oyagala masaati, mijozi, buli kimu tukikola mwana tu. Ate abakoze ku makeup waffe ndowooza otaawe tunyirira Sherry Shafa wali ekajjansi bane mwana oli akubaka bane batwambaziza nti otulaba tunyumye bukaka otulaba branding ono aba Myra Graphics be bamukoze. twagala okujjukiza okumire ku Dominion TV ku program yaffe The Rhythm tuba na buli kimu buli kyaka. Osigala nze Brigitte Alliance osobola okufuna ku social media handles zange zonna TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Ate era ku TikTok eyo ninga busama nga bulijjo mbeera shat meme with a 2 in between A and M ku social media platforms zange zonna, Facebook, Instagram, TikTok. Semwerabira banaye twongera obajjukiza by the way waliyo ekivulu kya Snatch omu Nigeria kigenda beera lubagaawa naye updates zijja kujjaawo mu maaso mu show yaffe eddako. Just weekumire ku Dominion TV, subscribe, like, comment and follow, share it to your friends. Tojja kwejjusa. Shalom.